Yesu eyegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nate ku lutimbe lwa Free ABN ku program Julira Mukama. Tuli basanyufu nnyo okubeera mu studios olunaku olwaleero okwanjulira programu eno, era nga programu eno teyateekebwawo kunyumya bunyumya kibooziboozi kiyinza kunyumira abantu kubakuumira ku TV oba okubeera nti n'abantu babeera okugamba ne batwala ebiseera byabwe. Nedda, eno programu ereeta bujulizi obujulira Yesu Kristo, amaanyi ga Katonda agakola mu bulamu bwaffe, ebintu Mukama Katonda byakozeeko ebikwatikako ebirabikako naawe kennyini mu bulamu bwo ng'obirabira ddala nti mu butuufu kino tekyegaanika Mukama Katonda yakikoze. Ate programu etusitula, etuzza ku layini, eseesaamu kwegamba omuliro ne guddamu ne gubumbujja n'owulira nga naawe wandyagadde okubaako nekyoyinza okuba nga okola ekigenda okugulumiza Mukama Katonda naddala mu biseera bino eby'ennaku ez'enkomerero. So n'olw'okutegeera okwo nkwaniriza nnyo nnyini munnange, era nsuubira nti olunaku olwaleero olina ky'ogenda okwetwalira. Katutandike n'ekyawandiikibwa mu bbaluwa ya Yokaana essuula esooka yennyini olunyiriri olusooka okutuukira ddala ku lwokusatu. Wulira Simon Yokaana ng'agamba nti nno ekyabaawo okuva ku lubereberye kye twawulira era kye twalaba n'amaaso gaffe kye twatunuulira era engalo zaffe kye zaakwatako eby'ekigambo eky'obulamu. Kati n'alyoka agenda mu maaso mu luliro olwokubiri n'agamba n'obulamu bwalabisibwa ne butalaba, era tutegeeza era tubuulira mmwe obulamu obwo obutaggwaawo obwabaawo awali Kitaffe ne bulabisibwa gye tuli. N'amaliza mu luliro olwokusatu ng'agamba nti nno kye twalaba ne tuwulira ekyo kye tubabuulira nammwe mulyoke musse kimu naffe. Era naye okussa ekimu kwaffe kuli ne Kitaffe era n'Omwana we Katonda, kuli ne Kitaffe n'Omwana we Yesu Kristo. Kale muganda wange atulaba ku ludda olwo, buno obujulizi obuleetebwa bujulizi obwongera okutunyweza mu Katonda waffe. Twenyumirize mu Katonda waffe. Nkwaniriza obugenyi wange mu studio. Amina Sebo. Muli mutya? Je tuli Sebo. Mugyebaleko. Amina Sebo. Ensi eri eti eyo. Ensi etawaana. Tuli mu biseera ebyakanayo kyani. Akava mu muggala tetuzeeyo mu muggala kati guno kale ndabira ddala ng'ebintu bitambula mu ngeri gye twali tetulowoozangako oba gye tutalabangako. Kambanjulira omugenyi waffe mu studio Natasha Nakayima Eda. Namusaba batulaba. Abooluganda mwenna abatulaba era abatuwuliriza nsanyusa okubalaba. Newankubadde sibalaba naye nsanyusa okubalaba mu Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Waawo. Amiina. Era nsanyusa nnyo okubeera nga ndi mu maaso ga 3 ABN. Era nsanyukidde ddala Mukama atwongere omukisa. Ono Nakayima Natasha yani? Nakayima Natasha muntu atazalibwa mu Bukristaayo obwadiventi newankubadde kati mu adiventi naye kati mu buto bwe yali mu Kristaayo oli omulala bali abalala newankubadde tebagendanga mu kanisa. So Nakayima Natasha mu Kristaayo mu adiventi mu kiseera kino. Amiina. Weewaawo Sebo. Tuweereye Sara tulyoke tugulewo programu eno mu butongole. Amiina Sebo. Kale katwebaze. Weebaziwe ayi Mukama Kitaffe olw'ekisa kye ekingi olw'okutwagala. Weebale olw'ekisa kino n'omukisa gw'otuwadde okutuleka nga tuli balamu kubanga bangi abatasobodde kuzuukuka. Weebale okutwagala kyokka otuhagaza kimu kutwala enjiri y'omu maaso
otwagaza ekirala okwetereza mu bikolwa byaffe olwo twenenye tusobole okutuukirira nga bw'oyagala Mukama kubanga wagamba ojja kutwala ekkanisa etalina bbala wadde lufunyiro kyo kiseera kino kyotuwadde okweyongera okwetereza tetuba tukusaba yongera okubeera wamu naffe twongere ekisa nga tuli mu maaso go okujulira byonna ebirungi by'otukoledde newankubadde wabaddewo bye tusanze mu kkubo naye ate obaddewo nnyo ku lwaffe yongera okubeera wamu naffe kuba Yesu Kristo mulokozi waffe. Amina. Amina. Bwe balijjo munaffe atuba ku lutindo lwa Free ABN bwe tukomawo tugenda kubanga tutandika kati okugenda ebuziba okumanya ebyo Mukama Katonda byakoledde Nakayima Natasha wanaali mu studio naawe osobola okubaako ne byewetwalira kakasinge ebiyinza okunyulula okusitula waggulu nawe Mukama Katonda n'akukozesa. Amina. Katukomewo. Weewaawo. Ekibi bwe kyayingira mu nsi ne kiyinga obungi okwagala kwa Katonda kwasingawo nnyo. Mu biro eby'okununulibwa eddoboozi ery'obujulizi lyawulirwa mu bannabbi gamba nga Isaaya, Eriya ne Yokaana omubatiza nga liranga omununuzi. Ebiro bwe byatuuka omulokozi Yesu Kristo yazaalibwa e Beselekemu. Amaloboozi ag'obujulizi ne gawulirwa. Omwana atuzaaliddwa, omwana ow'obulenzi atuweereddwa ffe. Okufuga kunaabanga ku kibegabega kye era erinnya lye anaayitibwanga wa kitalo, ateesa ebigambo, Katonda ow'amaanyi, kitaffe ataggwaawo, omukulu ow'emirembe. Ebiro eby'okuddako bwe birituuka Mukama waffe agenda kulabikira ku bire. Olina omukisa okujulira Mukama mu nneeyisaayo n'emirimu gyo nga bikulembera bangi okumulindirira. Tega program Julira Mukama ku 3ABN TV, obubaka obutajunguluddwa. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Oli wakati mu program Julira Mukama era tuli bamukisa mu studio okubeera n'omugenyi waffe Natasha Nakayima Eda. Eda ligwayo litya? Eda ligwayo Edalin. Naye ntera likozesa Eda kubanga omuzungu eyalimpa bamitanga Eda era nga kyayagala opronouncing Eda. Amina. Tugenda kubanga emboozi tunyingirira ddala obujulizi Mukama Katonda bwatuleetedde tusobole okuba nga tuyigira ku munnaffe Natasha. Natasha, njagala tusooke tutandikire wali w'obadde otututte ku katono nti Natasha muwala mukyala mukristaayo egamba omwadventi naye nga teyatondebwa oba teyazaalibwa omwadventi. Awo nyiniwe njagala tutandikire Natasha ono twagala tumutegeere avuddewa okufuuka omukristaayo olugendo lwe alutambudde atya? Yesebo neyanziza nnyo ssebo okumpa omukisa guno. Nafuna omukisa netegeera Katonda newankubadde nti saasooka mutegeera nti yoyo ow'amazima oba yoyo gwenina kati naye namanya nti Katonda gyali. Yes, namanya nti gyali. So ekiseera kyatuuka mu kutambula kwange mu kukula kwaffe twali bakristaayo abaprotestanti naye abatakyaliranga kanisa. Ku Christmas ku Christmas twasobolanga okugenda naye ate taata wange yasobolanga okuwaayo bazitanga ndobolo. Nze nalabanga certificates nyingi ku bisenge naye tetwasobolanga kugendayo ate ne taata wange teyabeerangawo nnyo
yabeeranga yali commissioner kati ng'atambula ensi ez'enjawulo naye yasobolanga okuweereza ssente yesebo kati nga mwe mubeeraka ffe nga tubeera waka ogendako ku kyaki bwe mugambanga okugenda ku kyaki nga mulinda paka lwakomawo Christmas. Christmas nagamba Christmas tugende ku kyaki anti tufunye engoye empya n'ebirala ebyo ebirungi kwegamba n'okugenda okwalinga kulaga ku munyoleso ndowooza kubanga sirina nakayimba n'akamu sirina nakayimba n'akamu kenzijukira kenayigayo okumanya nga twali mbutuufu tetwasinzanga so mu kutambula bwe ntyo mukama agenda anzijayo mpola mpola naye nzijukira nali mwesitu waliwo banzala kawempe banzala kawempe awo kumpi awo kawempe kuroko awo bayitawo kawempe kuroko yesebo so kakati mu kutambula nayitanga awo awali kawempe SDA kubanga ettaka eryo lyali lyaffe SDA Kyengulu waliyo Kiyazi so nayitangawo awo naye okuyitawo nga nze ndaba kanisa weeri nga mbanyi yaffe y'abapurezidanti otyo era nga siwulirangayo kanisa gye bayita SDA so bwe natambulanga nasangangawo kubanga ku Saturday twasomanga kati ku Saturday nayitangawo ninaku endala zonna naye ne ku Saturday nasanga nga abantu bangi mu kanisa nengamba kwaya eno nene kwaya eno nene ye lwaki baleeta obwana nga ndaba obwana nengamba banayimba batya nga waliwo n'abaana so saagifangako nnyo weewuunye okuguka boti ku kkubo waliwo ekipande kinene nnyo ekiraga SDA Church n'obupande obulala ate bw'osala oluguudo opposite side twalinayo eddwaliro nga lyaffe kliniki yaffe naye ekipande kino saasobolanga kiraba ekya SDA Church mu butobo bonna wadde n'akamu buli lunaku ate ndi mwesitu kitegeeza nali mukulu butereevu so wayitawo kaseera katono nali neefuna mukwano gwange empereerwe kati nali ngenza okukyala bwe nagenda okukyala mba ndi awo mukwano gwange najja bali bamugobye ewaabwe ng'alina byakoze so kyava abuuza wano waliwo ku bayibuli oli namugamba waliwo bayibuli bwe yamuwa bayibuli okusoma n'atugamba Yesu akomawo olwo no 2000 anti zigenda kuwera Yesu akomawo era n'olwekyo banaye tulina okukyuka akubulirawo nga tugenda mu 2000 Yesu akomawo kwega tuli mu 2019 tukumalako otyo tukumalako Yesu akomawo bane Yesu akomawo tusigazza endoza mwezi gwalinga gumu Yesu akomawo nga tonnaba kumutegeera simanyi nze manyi Katonda gyali kati kyekyo kyokka Katonda gyali so n'olwekyo mukuŋŋamba nti Yesu akomawo nagamba nange Yesu n'akomawo naye niwankwadde nze nakoze ebibi brother wange naye ngenda kwekolaki kwetereeza kuba Yesu akolaki kubanga ogwo omwaka bayisa obunabbi mu 2000 okugamba nti nensi egenda kukoma abantu abamu kwegamba kyabakwatako nnyo abalala era tewali yafaayo basigala mbu obulamu butambulango bwa bulijjo otyo so olwokuba nali ngenze kukyala bukyazi saakifaako nnyo naye ebigambo byeyogera byankwatako okugamba nti Yesu akomawo naye saakifiiringa mu nze nnyo naye byasigala bikolaki nga bikukoona munda weewaawo awo ne ndyoka nzijukira nalina ekiseera we natuukanga nga nkyali mu kiraasi nali mu S1 S2 S3 netandika okufunanga ebirowoozo ebinoonya Katonda ng'olwo abalokole bangi kati nga manyi ndowooza be balina Katonda waaki waddala simanyi lwaki ekyo kyajjanga nga bwe ntula mu kilaasi mpulira nga nina omusango munene bagenda kunjo kyakagalo kano nakano 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 olwo nno netandika okunoonya Katonda nga ngenda nziruka ku ssomero negenda ate mu kyaki eddala olwo kyaki kijjo wasabiranga mu kiseera ebyo sirina kyaki gye saagendamu kwega bwagenda wabanga otyo olwo
Kubbiri awo waliwo Eh. kanisa yali y'amaanyi simanyi we bagiyita sirijjukira yaliwo yo kuviira ddala emabega naye nga yali y'amaanyi Kubbiri awo ku roundabout wane bwayise nga gye bwayise waliwo gwe yakakanda ava ku kakande kati ng'ova kubbiri ojja eno odde bwayise kanisa bagiyita batya ate Christian church oba Christian church something like that kati nayo nagendayo okumanyanga nanoonya Katonda naye wona saamusangayo kubanga bwe twatukanga okusaba nga mpulira kerere ndaba beetoloola naye ngamba naye Katonda ono ddala ddala bwati bwalina okubeera nga gwolabanga gwatamanyi kusaba ng'abantu wano gwe nasanze je nga tunatambula ng'asaba nga nengamba bannaye omwana omutono ayayaana okutegeera Katonda mazima so omutuufu saamufuna kakati biwanvu nnyo kankendezeemuko kubanga wangi we nagenda naye kakati ekiseera kituuka mpulira ddala nga mutuufu Katonda mwetaaga kati waliwo kakanisa ke twayitangako nga tuva ku ssomero kaali ka kiwempe tebalekananga kakiwempe era kawempe eyo kawempe kakati bwe twavanga ku ssomero nga tumanyi okuyitawo tyoke tuguka waka kakati yali panya ngamba kaalimu kkubo otyo so neŋŋamba muno mulabika mwe muli Katonda kati mu kufuna ekiroozo ekyo ngende muli nfune Katonda oba nali ngenda mukozesa ki simanyi mu kiseera ekyo wasiina birala bye nali manyi naye nga mpulira Katonda mwetaaga ogenda mufuna mukozesa ki simanyi oba yagenda okukozesa byayagala simanyi nze nawulira nga Katonda mwetaaga kakati mu kuteesa kwange mu mutima neŋŋamba njagenda ku kakanisa kali mwe muli Katonda naye nga okifunye muli mutima oba olina ku ndowooza y'okusinziira biwasisinkana mu makanisa ag'enjawulo n'ogamba nti Katonda ayinza okuba nga mwene kanisa anti bwe namunoonya eri n'ambula nga ndaba bwe tutuuka mu kusaba ebirala mpulira kati wategeera otya nti akubuze kwegamba nga toweefunda mu mutima gwo nga fiiringi Katonda ng'omulabira mu fiiringi kwegamba wali oyagala kuwulira otya simanyi kubanga simanyi oba abamulina bamuwuliranga batya kati nga teri annyonnyola naye nga gwolaba tewali njawulo nga ndaba teri Katonda same old Natasha tulire ne wambabadde ngenda mu kanisa tolabawo njawulo nolabanga Katonda tonaba mufuna butereevu so mba nteesa mu mutima gwange nti njagenda kakanisa kali wiiki eri ekola ki ejja kati wiiki ejja nefuuka wiiki ejja naye nga kindi bubi until nzirayo wa mukwano gwange empereerwe jjukira oli yatusaba bayibuli twayawukana dda simanyi wagyali naye tugenderera mu kuyingira 2000 kakati nzirayo wa mukwano gwange kati awo muyingidde nga mu 2000 tugenda kuyingira kubanga twali mu Desemba tugenda kuyingira kakati nzirayo wa mukwano gwange kyava nendoza 2000 twali tunamuyingira kyava nzirayo wa mukwano gwange kakati tumba ndi awo ngenda okuwulira eddoboozi eddene erya music omulungi nengamba nga bayimba nyimba za kusinza Katonda konza ye balokole bano nga bayimba bulungi nga sibawulirangako ennyimba eno mu kakanisa mweri ekanisa mpulira amaloboozi birabizindaalo walala nziseyo empereerwe kali kakanisa kali kawempe nkyateesa mu mutima gwange okugendayo sinabagendayo mpulidde amaloboozi kyenva mbuuza banneiba amaloboozi mugawulira ne bagamba yetugawulira baali bakulu kunze kuba nali nkyali muwala muto ddala kyebava gatugawulira tugendeyo kati nze nali simanyiiyo nolwekyo kyebava gatugendeyo time etuuka tugendeyo buli omu n'abula ngenda mama gundi tugende gye twagambye watuuka ogamba nti tugende amaloboozi gye gava nga tekyali ayagala kutambula naawe nange omwami akomyewo kati awo nkyakola kino kati osimbudde otya okugenda okugoberera amaloboozi nagamba nti nsomye geography ddoboozi liva eno nja kutuukayo neŋŋamba oba nayita wasimanyi bwentyo bwe natambula nze nakwata bwente eddoboozi ndiwulira wano nenkwata ekkubo era nayitanga mayimba g'abantu so bwe natuukanga banaye noonya ddoboozi eryo gye liva
nga ly'eddoboozi oluwulira lisituka naye nga likutuula mu mutima muli ng'owulira basinza Katonda ampulira bulungi nnyo otuukayo otya bwentyo itaawo anti eri Kampala oli tafaayo omuguseeko nti mbadde nnoonya kuba itaawo mba ndi awo nenguka ku kkuba eggazi ngenda okulaba ndaba kidaala wali ngamba oba weewo kubanga jjukira amaloboozi gaba manene nnyo ngamba oba weewo mba ndi awo nkyerowooza ne wabaawo omukyala ajja banaye tusansa okulaba kunze neyanziza yali mukyala mukadde mu kiseera ekyo n'antuuza bulungi myaka ng'emeka nga ateseko kumbi yali mwana muto fena twali tuli musaizi emyaka gyegimu myaka 15 awo watwe yesebo kati yali mukuluko kunze kati naye kitono so ne tutuula music nagenda mu maaso nenzanyuka nnyo ng'aba weewano kidaala kyali kidaala kyali kidaala yes so bwe natuula tewayitawo kaseera katono omusumba najja oba omubuulizi kuba nali simumanyi mu kiseera ekyo in fact yayita nabakufuuka mubuulizi I mean musumba kyava ajja n'atandikira mu bibuuzo bye baabuuza jjukira nze ntudde emabega oli mukuwulira buli ekisala kiyita mu matungo naye kineewuunyisa bwe natuuka nawulira emirembe gye saamanya oba bajjavawulira ng'otowolokose kekamu ku bubonero obw'omwoyo omutukuvu amiina ddala ate ko okwagala weewaawo byonna nawulira nga nze ntuuse sikyalina kyembuuza so n'atandikira mu kuddamu ebibuuzo bye baamubuuzizza so musumba oyo kati yafuuka musumba bamitanga Gimei bamitanga Gimei so yalina amaanyi nnyo ng'annyonnyola bulungi ate ndi muntu nayigirizibwa kuviira ddala waka okubuuza ebibuuzo okubeera attentive ng'omuntu ayogera ate obuuza nja kumubuuza naye olowooza namubuuza saamubuuza kubanga buli kye yayogeranga nga mpulira amaliriza nkitegedde ebibuzo byali bingi nnyo baali boogera ku ki babuuza ku Mariyamu nyina Yesu we bamuyita bwe batyo ate ne bamuuza ku sabbiiti kati wempulirira sabbiiti ku lunaku olwasookera ddala n'olyoka owulira sabbiiti nga togiwulirangako wadde n'akamyade n'ogisomako kati n'atandika oginnyonnyolako sabbiiti kyeki wawulira otya ng'ayogera ku sabbiiti ate nga obadde ogenda okusaba ate ng'osaba ku lunaku lwa Sande olwo nno obudde bwali bugenderera kusaba tuyingira mu emu n'annyonnyola sabbiiti bulungi nnyo kubanga ate yagiyigiriza yagiyigiriza bulungi nnyo era n'aginnyonnyola bulungi nnyo n'empulira nga ntegedde kubanga naye njagala kubuuza bibuuzo ku sabbiiti eyo naye namaliriza sirina kibuuzo kyenkola ki ng'onnyonnyose ng'okakasizza nnyo katugambe nti awo olugendo lwo lw'obukristaayo we lutandikira awo wennyini era we baleeta ani ayagala okubatizibwa kubanga noweewuunye Katonda ayagala abantu beera abanoonya wali wasigaddeyo nakwezi 2 zokka ez'okubatiza olwo okuyigiriza olwo n'enkeera then balyoke babatize kambuuze oyagala kuŋŋamba nti bwe watuuka ku olwo nga balina kuddako ate bayigirize enkeera kyogamba nti n'okubatiza okwaddako naawe wali omu ku babatizibwa akabuuzo butereevu munnaffe atulaba ku lutimbe lwa 3ABN tugenda kuwumulamu katono nnyo bwe tukomawo tulyoke tulabe olugendo lwa Natasha olw'obukristaayo alutambuza atya okutuusa olunaku olwaleero n'ebyo Mukama Katonda by'akoze mu bulamu bwe ebiteegaanika ebirabikako okutuusa kaakano tovaawo katukomewo Lesson Week eno mu buufu obw'ekitongole ky'essomero lya Sabbiiti okuva ku General Conference kikuleetedde lesson quote eyokuna etuumiddwa amazima g'ekiseera kino mu kitabo eky'amateeka olwokubiri. Lesson eno ewandiikiddwa omusumba waffe Akelf Goldstein gwe tumanyi obulungi nga edita wa lesson ey'abakulu. Wano mu lesson ey'abakulu tukuleetera abasumba ab'enjawulo okuva mu makanisa gaffe ag'enjawulo ne tukuleetera abakadde b'amakanisa okugattako n'ab'ebitongole ab'enjawulo. Wano tukubaganya ebirowoozo ku miramu emigundiivu mu lesoni y'abakulu. Tukwata ejjinja limu
ne tukuba ebinyonyi 2 anti lesoni wegwera nga waliwo okudda obujja mu maka gaffe. Lesoni wegwera mwattu nga tumaze n'okulaba nga weeyongedde okutuukirira mu mpisa ey'okutya Katonda. Njawulo ki eri wakati w'etteeka lya Katonda awamu n'enteekateeka ey'obulokozi? Wamma gwe olowooza otya? Tuli wansi wa kisa, tuli wansi wa tteeka? Yogera ku ssuubi ery'okudda kwa Yesu Kristo okusembedde. Byonna mu program Lesson Week eno buli Friday saa 2 paka saa 3, nange Yonasaani Matovu Munnagomba. Lesson Week eno yiga Bayibuli yo otebenkere mu Kristo. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu kaseera ako kuwummulako oli wakati mu program Julira Mukama. Era mu studios tulimu n'omukyala Natasha mukyala omuweereza wa Katonda era yayaana okuweereza Mukama Katonda. Nyabo tukwaniriza mu studio nate. Ku lutimbe luno lwa 3ABN abantu bangi abali eyo abatulaba era beesunga okuwuliriza engeri Mukama Katonda gy'akutambuzaamu okutuusa kaakano. Bwe tukuviiriddeko bwe tugendedde mu kuwummula ng'otubuulira olunaku Mukama Katonda lwakusumulula, sooka otubuuliremuko ku experience katono nnyo ey'okubatizibwa. Otuuka otya wali ku kidiba okubatiza era osalawo otya n'ogamba mu butuufu sisubwa lunaku lumu. Kakati akatono nnyo nti butuufu nina okwegayirira Mukama ansaasire ntuuke mu ggulu. Kubanga enkeera bwe navaawo nalwala. Nalwala nnyo, jjukira mpereerwa ate ndikawempe. Ninaye nina okudda ate mpulire kyekigenda mu maaso. Omulundi olunaku olwokubiri. Kubanga olunaku olwokubiri bali bagenda kwogera ku kuwaayo ebirabo. Ekimu ekyekumi kati nga njagala nakyo nkitegeere. Nasomozebwa nnyo olw'obulwadde bwantawanya nnyo naye njagala nkubuulire mu kutambula okutuuka nayavula. Wayavula mwabuzi? Nina we natuuka nenjavula. Ng'olina okutuukayo? Nalina okutuuka naye nga nali bubi. Wali obaddeko mu mbeera efaanana bw'etyo ng'olina ekintu ky'oyaayaanira n'oteekamu n'agasigaddemu amatono ennyo osobole okukunukkiriza otuuke otyo. Era abamanyi empereerwe waliwo gye babayita Mugalu zone, waliwo akasozi bwe kati nalemererwa okuyitawo. Kati nga nina okwavula kuba nalina akamunguluze mungi naye ng'ate time etuuse y'omubuulizi okukola ki? Okubuulira ekigambo. Naye nayavula nentuuka nebaza Mukama. Nebaza Mukama. So olunaku lutuuka olw'okubatizibwa kubanga najjuza kaadi kali olunaku luli olwasookera ddala. Ng'ogamba naawe oyagala okubatizibwa? Butereevu nga sirina kibuuzo kyonna. Mulaba nkeera ku makya kubanga batugamba saawa emu tukeere. Ntuuka ku makya ng'obulwadde bweyongedde nnyo siswana kutambula, siswana kulya, siswana kukola ntya. Nemerako nti nteeka okugenda. Abawakani bagamba tolina gy'olala. Koze mbabuulire ngenda. Kambisalesale natuuka. Natuuka naye mu kutuuka twalwawo nnyo okubatizibwa kubanga twali bangi, twali mu 100 abaali bagenda okubatizibwa n'abagwamu yessebo. Kakati mukulwawo olwokuba nali mulwadde nava waka nga sirina kyendidde. Naye nga mutima omaliridde okuyigiriza kuno kwa mirundi ebiri. Okimanyi waliwo abayigirizibwa ne batwala omwaka n'akwata n'ogwokubiri nga tasalangawo oba abatizibwa. Naye gwe emirundi ebiri bwegi tegiba nga doozi yali ekumala bumazi. Ebiri gyokka. Ng'owulira otuuse mu kkanisa. Otyo bakubatiza. Yessebo ntuuka okubatizibwa enjala ennuma obulwadde bunkutte siri bulungi nali nkankana naye nagendera mu mazzi era musumba nsereko yes
Sumba Nsereko yakuze ye yambatiza. Era bwe namala okubatizibwa ne ngamba ekiba kibe maze. Mukama kati ebyo nga bimmala naye nandiyagadde tegere gye bava ne kanisa zaabwe gye zibeera kuba wali kyali kidaala. So samanyo bana awe nino basanga neera. Kati bo baali tebakugambye nti no banaye okusaba tujja kubeera mu kifo bwekiti ne bwekiti. Sanze saakiwulira ndabika nali excited nali musanyufu nnyo oba. Oh my God, olwo okubatizibwa bwoti n'ojjukibwa n'ofaayo n'essanyu n'owulira emirembe. Nnyo n'amaanyi. Naye kuva ku olwo siddanga mabega. Kati ekanisa ogiyingidde otya okuva awali nga bamaze okukubatiza otegeera otya nti neno ye kanisa ogenda okutandikiramu okusaba mbeere memba kubanga bwe bakubatiriza ekanisa bwe bakubatiriza bw'obeera ate mwene kanisa automatically obeera memba w'eyo ekanisa. Kati gwe membership ogifunawo esooka olw'okuba nga batubatiriza iri eri Namalere twali wano Mperere mu kubulira enjiri ate mu kutubatiza Namalere ate bwe twavaayo ne batuleeta Emperere wennyini nnyini ku kyaki weeri tetwaddayo eri mu kusooka gye twali kati kyaki awo wennyini nnyini batuleeta naye saamanya nti ate awo we basabira saakirowoozaako nnyo nze nalooza oba tukuŋŋanidde awo so nenzirayo waka naye Mukama nga bw'atalekerera bantu be mwebaza nnyo n'Omwoyo Omutukuvu engeri gy'atuluŋŋamyamu oli yajja buzi n'agamba bannange njagala tugende tusabe nali nze simumanyi nga tewamusisinkana ku kyaki oba ki yakusanga waka nga bamumanyi nga bwandigambye tulina kansila atambula mu kubo ate tumumanyi nze simumanyi akugamba ku sabbiiti bannange tugende tusabe kati bagamba si bali nako konze ewama tugende neneteekateeka tugende engeri gyakolamu ebintu bwamuweereza Stranger yamugamba tugende tusabe kyokka tannaba nakutegeera kanisa mwagenda musabira kati mugenda okusaba sabbiiti ye yasooka sabbiiti yange yasooka nasabira Kanyanya nasabira Kanyanya kuba yaŋŋamba bulungi nnyo olaba eno gye tugenda ne simwerabidde n'erinnya yali prime minister sikyamujjukira ye yali mabega ddala otyo Samson Kiseka n'agamba gye yali asabira kati ate nze saakulira mu Uganda so nali simumanyi nnyo wali wakulira bweru yesebo so kakati netugenda netusinza sijjukira bulungi kuŋŋamba kujjako yaringi necklace kati nze nagenda nabyo okujjako ekyanyamba nali nyambadde bulungi naye bwe nasinza olunaku olwa sabbiiti eyasooka ngenda okulaba saakifaako nnyo sabbiiti ey'okubiri neŋŋamba ye abantu bonna nga nina kyenjawulo kyendaba wano ng'olaba waliwo ekyawukana ku makanisa amalala eri gye wagendanga gye watambulanga essebo ennyabo nentunulira ab'omu maaso nentulira ab'emabega ate ng'abantu be nalimu baali ba bbeeyi nnyo so neŋŋamba wano waliwo ekikyamu waliwo kye sitegeera bulungi n'olwekyo bwe nategeera nti bino tebabyagala kuba nalaba bonna tebabiina nange neŋŋamba olwaddako sijja biteekako kirabika nze neeraga kwegavami nga kitandisa okulumiriza nogamba nti no girabika bino tebabikkiriza naawe kenyini ndowooza bwe watunulako mu congregation n'olaba ng'oli wanjawulo era bwe nakiraba banatunula eno n'eno ate Kanyanya kyaki y'amaanyi bantu ba bbeeyi asobola okumulwayo 50 ogula ringi kyali tekisobola otunula ne ku mitwe nga tolaba memeya n'otunula ku bambadde buli omu ayambadde engoye zikka wansi zibuka mu maviivi ogenda okulaba n'entambula n'okwogera buli kimu bannange kanisa ya Katonda makanisa amalala mazima ddala twayingira mu kanisa ya Katonda n'alaba nga efaanana n'amakanisa okujjako nga waliwo ekitateredde so nange bino nembijjako nembikasuka wansi wa kitanda bwe nti saabiddira forever so sabbiiti yange eyokusatu we nategeera Emperere nenzijjukira eri gye baatutwala naye kubo erintwalayo nali sirimanyi nenfuna omukisa ne waba wantwala nentuuka nensinza netandika okusinza kakati otandise okusinza
Yes, sebo. Ofuna conviction yeeyongerako obweyongezi Nnyo n'amaanyi. otandise okukakasa ddala nti eno ye kanisa Yes. bwe bukristaayo obutuufu bwenkutte Nnyo n'amaanyi. njagala kutegeera kati kubanga buli gy'okoma okufuna ekigambo gy'okoma okukula mu mwoyo gy'okoma okuwulira omugugu ogw'obuvunaanyizibwa Nnyo n'amaanyi. nga naawe olaba olina omulimu gw'osobola okugatta ku mulimu ogugenda mu maaso Yes, sebo. okifuna otya era kitandika kitya okwezimba munda mu ggwe Kitandika okwezimba bwe nti bwe nali mu kanisa okuyimba nga sirina kyemmanyi nanti era n'ebitabo nga sibirina kati nga mpulira nandyegadde okuyimba okutendereza ne bannange awe natandikira okutandika okuwulira nti njagala okuweereza okukulakulana mu kuweereza n'okukula mu kristaayo kuba nali sikimanyi nti nali manyi bw'omala okubatizibwa oba okuze buli kimu oba okifunye so nakiwuliranga mpolampola nti waliwo ekimmanja waliwo ekimmanja ng'owulira omugugu yes ng'owulira waliwo ekyetaagisa mu bulamu bwo nasokera ku ekyo mu kwagala okwagala ennyo okutendereza okwewayo okuyimba nakwata exercise book nensaba akatabo nenkopa nyimba mu exercise books kubanga isina ssente nti nagula ki akatabo twali mu kusinza nga nali namala dde okuwandiika luyimba lwange himu yange mu exercise book so owooluganda omu agenda okukyuka agenda okulaba nga exercise book nangamba nsabako ku luyimba lwolwo agenda okulaba nga its exercise book nagamba banaye kino sikirabanga nfunye okusomoozebwa kw'amaanyi nnyo omwana ono ngaayagala katonda we nempandika nagula ya 200 pages so nagamba banaye kino sikirabanga nakwata mu nsawo nampa ssente genda ogula akatabo naye sikyamujjukira omukyalo oyo saddamu namulaba naye yakwatibwako Yes. nga atunuddeko ku exercise yo ku exercise book yange nga buli kimu nyimba zonna mweziri era mubikule nga nze mbikula exercise book yange so si himuno bameka ng'owulira n'enzigula himuno tozirina n'ogamba nti oluyimba luno wakirize kandu kulukuunye bwe babanga baluyimba neme kwekwasa nti sirina himuno butereevu okuyayaana okw'obukristaayo ffenna kwe tugwanidde okubanga tusitula kakati omugugu guzze owulira nga oyongera okuyiga olina obuweereza naawe bw'owulira bwe wandyagadde okuweereza buweereza kyobwo mukama katonda bwakulaga era otandika ddyo okugamba nti nno kambeere part of abaweereza kubanga bw'ojja mu kanisa ey'abakristaayo eno teri muntu ajja mu kanisa nga is just an add-on buli omu alina omulimu mukama katonda gwamuleesa akole ogugu gwe guliwo ogwo ogwange natandika bwe nti ndi mupya sirina kyemmanyi ate simanyi na kirabo kyange anti tusoma Pawulo nga bw'annyonnyola nti Mukama yatuwa ebirabo eby'enjawulo kati ogwange olwokuba sinaba gutegeera waliwo eyandaba kwali kuweereza ku ssomero lya sabbiiti agenda okusoma missionary work enjiri omulimu gw'enjiri teyajja kati mbanfuluma ngende emmanju abagenda okuweereza bayingira omwami bwamita Mwami Katwere so asabira mpererwe nangamba jangu ogenda kusoma omulimu gw'enjiri konze nfudde kakati nangamba tuyingira kati era tusaba kakati wentegerera nti nina ekirabo bwe nakwata bwenti akatabo ak'omulimu nempisaamu bwenti mangu n'embiro simanyi tuli mu kusaba ne tusaba ne tumaliriza nga tutambula bwe tutinze nempisaamu nentuuka mu maaso nentuuka nga nze nina okuweereza sajjayo katabo nti nkasome byonna nga bindi wano nga byatudde ddaawo so nempereza bulungi olunaku lwange olwasokera ddala okuyimirira amaaso g'ekibiina nempereza bulungi nnyo era omwami oyo yanneebaza nnyo n'agamba ate kino sikitegedde era nazibanga ebituli ebyo eyabulangawo nga gwe supa kiraka ankola bukozi bw'ati ankola bukozi bw'ati olwono nga nange sinakumanya nti nina ekirabo wabula neebuuza oba nakisobodde ntya so kuvako olwo bwe natandika ate okweyongera mu maaso okuweereza nkimanyi nti obuweereza bungi ddala mukama katonda bwakukozesa era bingi mukama katonda byagenda mu maaso okubeera nga
ayagala obe ng'otuusaako emikono gyo. Yes, Naffe atulaba ku lutindo lwa 3ABN mu program Julira Mukama tugenda kubanga tuwummulamu katono nnyo bwe tukomawo tulyoke tulabe emirimu Natasha Mukama Katonda gy'amuwadde okuba ng'akwasaganya engeri Mukama Katonda gy'amukozeemu omulimu ogw'amaanyi naawe obe ng'olina ky'osobola okumuyigirako kabe kasinge naawe ojja kubeera mu studio eno mu katebe ako kennyini ng'oweera Katonda obujulizi olw'emirimu gye gyakola mu ggwe. Kitiibwa n'ettendo biddire Mukama katukomewo tovaawo. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Okwaniriza okuva mu kaseera ak'okuwummulako munaffe omulabi waffe omulungi atulaba wano ku program Julira Mukama ku lutimbe lwa 3ABN tukulamusaako nate oyo yakatwegattako tukugamba nti Mukama alina ebirungi byatuleetedde okuyita mu muganda waffe Nakayima Natasha. Wow. Eda. Wow. Agambye ebigwayo eda lini. Bwe twawummulidde nga Eda alina waatutuusizza engeri Mukama Katonda gy'amuleeteramu obuweereza atandikidde mukazi wattu mu kusoma mulimu gwa njiri. Omulundi bwe yasookera ddala ogusoma n'atandika okulaba ng'ekirabo mwekiri. Nkimanyi nti emirimu gigenda gijja gikyuka. Olwaleero mirimu ki Mukama gy'akola mu bulamu bwo egirabikako egikwatikako otyo? Neebaza nnyo Mukama. Mu kusoma kwange nasoma bingi. Nasoma cosmetology, nensoma computer science, nensoma HIV AIDS and counseling, awo nendyoka nyingirira medical missionary. Wasoma cosmetology? Degree in cosmetology. Biba byakukola ku lususu ki? Buli kimu kyonna ekikwata ku muntu okulabika obulungi. Amina. Otyo n'ogattako? Computer science. Naye nemuteeka wali nayo degree n'ogikuba wali? Ayo diploma. Eyo diploma. Nenkola HIV degree. HIV naye wafuna degree okukansolinga aba HIV. Yes, sebo. Nayo n'ogikuba wali? Ogikuba wali. Kati Yesu Kristo akuyita? Ampita. Ndi wakati awo medical missionary neyingirawo. Kati otyo tandikirawo kati ekitegeeza medical missionary kati kyokola olunaku olwaleero. Nnyo n'amaanyi. Okyuka otya okuva mu bya cosmetics n'ogamba nti ebyo kambiteeke wali birabika si bye byo namala mumaze biseera byange biso. Wamala biseera oba nabyo birina engeri gye bikuyambamu olwaleero? Birina gye binyambamuko percentage ng'emu. Kati ekyenda mu omwenda kyonna wakkatira kikkatire yonna you count it down. Tujja kitegeera. Tujja kitegeera. Singa twali tumanyi kyenda mu omwenda ekyo n'oba nga wakikozesa ate kukola ebyo. Butuufu. Mukama bulungi nnyo. Otyo tandika otulambululira emirimu ogitambuza otya, enjiri ogikoze otya okuba nga osobola ogituusa mu bantu ng'okozesa emirimu egyo Mukama Katonda gy'akuwadde okukola. Weewaawo. Nsoma medical missionary nagisomera Kenya. Nagisomera Kenya. Kakati Kenya tulina universities bbiri ezisobola okusomesa medical missionary. Soko tunyonyole medical missionary kyeki? Medical missionary ye musawo oyo abulire asoma ajjanjaba endwadde zonna ate n'abulira n'enjiri. Ajjanjaba? Yes. N'abulire the right arm of the gospel. Butereevu. Otyo. Kaakati olw'okubanga nanoonyanga Katonda nga bwe nnyinnyonnyodde mu kusooka Katonda nga neebuuza n'amusanga wa n'akola ntya okumuweereza. Ndi mukazi siisome busumba.
naye nga nali mbwagala so neŋŋamba naye ndowooza naafumbirwa musumba anansanga kanyingire medical missionary ngitegeere bulungi kubanga nawo omukono guntuusa mu kubuulira njiri nenfuna okwagala ennyo okola ki okubuulira enjiri so kwe kutandika already nali musawo nga mpeereza kakati kwe kutandika okuyiga ate medical missionary ogenze Kenya ogambye somero kyeru gye wasomera ogwa medical missionary tuyina universities bbiri ezisomesa medical missionary tuyina Kenyatta International yes tuyina ne naku zino batandika waliwo Eldoret oba erinnya litegerekeka limanyize kubanga nagendayo yes kakati nze nasookera eri Kenyatta era nga bakuyigiriza engeri y'okujjanjabamu medical bikwegamba ng'ojjanjabisa ddagala mujjanjabisa natural remedies mukola mutya kakati byonna twabikombayininga byonna awamu kubanga ffe abali bavudde eno ate mu kizungu kati nga tuyina ku idea engeri gye tusobola okubikolamu kakati ne tugatta wamu byombi twabitambuzanga wamu pharmaceuticals ne natural remedies nga tulaba nti webanga ekkerenda lino panado mulimu kiriisa ki mulimu ingredients ki nti kino na kino na kino kakati we tudda mu natural remedy tuswala zisanga wa natural remedy yemmere ya bulijjo oba byebibala oba omuddo kakati kiki kye tusobola okukamula extracting nemujjamu ekirungo kiri ekibeera mu panado kwegamba omuntu anywe munywi kiri ekirungo mu kifo ky'okumira empeke direct kubanga tukiraba eri mu kusooka nga mukinoonyereza nako yes nnyo n'amaanyi osobola okufunira ddala ebirungo ebituufu ekipimo ekituufu otyo so n'olwekyo bwe tutyo bwe twakwasaganyanga ne tugamba era bwe twamalanga okuyiga ne tugamba Katonda yagamba atya nti agamba bw'ati na bw'ati na bw'ati bwe tutyo ne tukulaakulana mu kutegeera obutonde bwa Katonda olw'okubanga nti tutambulira mu maaso ga Katonda wajja ekigere we tukisa ensonga lwaki ssebo medical missionary twagitwala mu maaso era mugamba katunyweze Katonda bye yatuwa mubikenenula kati mubikozesa mutya njagala otubulire osisinkanye omuntu alina okusomoozebwa tamanyi Yesu Kristo oyagala okutandika okumuyamba otandika otya okubeera ng'omutuusa ku kigambo kya Katonda mu ssaa lye tulimu mu kiseera kino oba generation gye tulimu oba omulembe gwe tulimu abantu balwadde buli kika ky'omuntu kubira ddala ku mwana ali mu lubuto mulwadde okutuukira ddala ku mukadde kakati teweetaaga kukuba kerere ani mulwadde ali eyo ani ali eyo yeetaaga obuyambi gwe kyama bukyami abeeyo bannaye muli bulungi nti tuli bulungi bannange naye tetuli bulungi nnyo nalina omusujja omusujja aliriddawa nti wuuno tulinawo mululuuza wano tulinawo katungulu kimu tulinawo akatungulu tulinawo nyaanya tulinawo karoti kyonna ekiriwo kwotandikira byonna bwe bitabaawo tulina amazzi weegali nti nojjanjaba omusujja neguwona ng'ojjanjabisiza mazzi gokka abalala bayinza okulowooza nti bano firimu banaye abooluganda si firimu abooluganda si firimu mazzi gokka g'okozeseza nojjanjaba omuntu n'awona bulungi butereevu awo ng'enjiri onyingizaawo omuwa amazzi ng'omujjanjaba oba kyonna ekiriwo okusinziiranga Mukama bw'akulugamiza nga bw'omugamba Mukama ali bw'ati era agamba bw'ati era bw'ati bw'awonya era atusuubiza kino era kino na kino ng'enjiri eba teyingidde anti n'enkya ng'okomawo ate weetaaga bbaluwa ki weetaaga passport nedda togyetaaga olwedde wayingidde dda oba musiraamu kubanga nina experience naye njanjabyeko omusiraamu alemererwa buli wamu ng'agenda India tulinayo obudakiika bwaffe mbadde njagala obudakiika obwo tubukozese otubulire ku experience y'omusiraamu oyo yalwala n'obulwadde bwalwala nga tabumanyi bamukebera buli wamu ona nebikola ki ebigaana kaakati Mukama simanyi lwanzija mu kibuga antwala kibuga era musiraamu omwami w'amaanyi nnyo ate alina ssente ze so tukyama tutereze omupiira gwaffe tweyongereyo mukwano gwe nali naye abuuza ye mwami ali atya nti yalwala dda kyava gamba yalwala dda mukyala addamu nti yalwala dda kono tasha oyo ojja mujjanjaba
tetumanyi na bulwadde obumuluma tasho oyo ojja kakati mujjanjaba. mbuuza mwali ku mupiira gwa motoka kakati oli najja n'agamba nti nno nayogera ku mwami n'agamba nti yalwala dda kati oli n'agamba tasho oyo ojja mujjanjaba olwo mwali muyitawo muyise ekiboga mulina gye mulaga twali tumaze okujja eno kiboga ate tuddayo Kampala kati awo ofunira gundi encounter otyo so mukyala n'aseka nnyo n'agamba ogenda mujjanjabisa ki Makerenda tuyina mitwalo 3 giri awo budomola n'ebirala byonna byali awo ogenda mujjanjabisa ki konze Mukama ajjanjaba ekyere kye namugamba n'agamba nti gwe nnyonnyola konze tojja kitegeera naye bwe munampa omukisa Mukama ajja kujjanjaba kyekyoka kye nayogera koye kale bampe ennamba yo naye kale era bwe nali ndi awo ku Thursday omwami n'akuba n'agamba bangambye mbu oli dokita osobola okunzijanjaba naye ogenda kunzijanjabisa yennyini n'ayogera ng'omuntu ajerega ogenda kunzijanjabisa ki obudomola buli wano Amakerenda gano tuguze sente tulina otyo bangambye nti ogenda kunzijanjaba ogenda kukozesa ki konze okkiriza nzije nze kye namuddamu n'aŋŋamba anti ogenda kunzijanjabisa ki konze anti bompa obudde bompa omukisa ojja kiraba n'akunnyonnyola kale kati nkuweereze sente mmeka ojje nabyo konze seetaaga sente wabula ntegekera baketi gye njagala ntegekera baketi gye njagala kujjanjabe otyo konze yesebo kati olwokuba namanya ebibuzo bingi nenva ku ssimu Mukama nanyamba sente yaziweereza eza transport nengenda natuuka sawa nye ez'ekiro ekiboga sawa nye korona yayita ndaba kujja sawa nye ez'ekiro era bwe natuuka ku dduuka bantwala awaka neŋŋamba mbadde nsaba munteereyo amazzi agookya banfumbireyo amazzi banfumbireyo sepiki y'amazzi baketi ayino twagiguze tewali kirala kyoyagala konze asiina kirala kyenjagala kakati bwe tutyo ne bakuba essimu ne basaaka amazzi kati ffe tusimbula tuvawa ku dduuka tudde awaka kuba nali ngenda kusulayo so bwe tutyo bwe twatambula ne tutuuka awaka ne natuuka awaka nga bantunuulira ndikawala kato kati nindi awo bo bamaanyi kaleesa amagezi ga Yesu butereevu Yesu sinabamwogerako so bwe twatuuka ne batandika okunyinyonnyola omwami yalwala bwati na bwati tetubitegeera tafuluma baba wakufuluma amala kumira kumpi njaga ate ng'afuluma bukiringi bwe kati bwe konze ate mufaayo obudde bugenze katugende ku treatment ebirala tujja byongerako enkya nze nengena nenyongera simu ewa mukama wange nemugamba nti ntuuse okukola omulimu gwe Yesu laga amaanyi go omwami kye namugamba kimu nti ndi Mwadiventi Abadiventi mbamanyi konze nze nsaba Yesu onokkiriza kubanga mu bujjanjabi bwange nsooka kusaba sirina mutawaana awo nagamba Mukama ompadde omwaganya nnyo n'amaanyi otyo amazzi kati nali ntudde bwe nti bo balinga wali saamukwatako nagamba Mukama laga amaanyi go laga obuyinza bwo otusuubiza eri tandikira awo so ne baleeta amazzi konze muteke mu baketi mukyala n'agateekamu yongeramu amazzi gakakkane yongeramu amazzi gakakkane nga tibabitegeera batudde ku dining family yonna etudde tebitegeera nze yeeno nagamba bwe nnaba mbikutteko tebijja kutegeerekeka sijja kukwatako babyekolere naye nga nze ndagira bulagizi supervisor otyo so nengera nemubuuza teekamu omukono gwo nga tegusobola kukandirira konze okutuusa wonooteekamu omukono nga gusobola okumalamu dakiika nga 5 ekyo ne kituukirira konze kati omwami yeyambule asigale mu vesti nga bajjuza kibaafu bajjuza kibaketi ekirungi kye nabagamba okugula so konze muteekewo entebe ne bateekawo kakati musaawo bino mbadde nsaba tuuliziganye teekawo entebe kakati Haji tuula n'atuula ogenda kuteekamu ebigere nti olwono maze okutegeera temperature yaki ey'amazzi
jjukira nagamba mukama saagala kukwata ku kintu kyonna njagala babyekolere gwomusawo omutuufu oteeka okumanya kikyokola kyokola naye nakitegeera nti amazzi ago gajja kumala gajja kukola so nayingiramu nateekamu ebigere bulungi nnyo kakati neŋŋamba ndeetere blanket ne bamubikako bulungi nnyo ne tukola kituyita hydrotherapy yes so netumuteekawo ne muŋŋamba mukyala mubikewo wano katawulo akanyogoga anti mulina fridge teekamu amazzi bika wano nakikola nze nga ndi mukusaba wetuddeawo ndi mukusaba neŋŋamba ogenda kutuulamu dakiika 3 nti ye era time ezatuukanga konze yongeramu kutuzi naye dakiika 3 gali teganaba kuwera nga yaŋŋamba amaze emyaka 5 tatuuyana bamukamulamu sukaali bamukamulamu buli kimu talina kyalina teyeebaka ye yakola emirimu gyawaka bali beebase ye yayoza ebintu n'asiimula n'akola so n'atandika okutuuyana nnyo n'amaanyi n'atandika okutuuyana n'atuuyana konze owulira otya mpulira mumwe ku mazzi anyweko bana batuna tebategeera kigenda mu maaso kaakati dakiika 3 gagenderera okuwera omwami agamba bannange munzijeemu konze obadde kihaaji jagenda manju njagenda manju ndi bubi nnyo munzijeemu so omukyala n'amugjamu eyali amaze emyaka 5 consecutively emyaka 5 tafuluma yes tafuluma n'agenda emanju n'alyoka afuluma bulungi nnyo tetwabala ddakiika ebinyuma bigwa byokya akadde kayinza obutatukkiriza kubanga tusindika okutukoluma wano naye kyemmanyi emboozi eno tusobola okugyongerako obujulizi buno mukama katonda abukozesa okubanga twongera okuzimba kubanga akadde katatukkiriza naffe omulabe waffe ku 3ABN tukwebaza nnyo nnyini okufisa akadde okubeera nga puroguramu eno ojota muliro era tukakasa nti nno mukama nga ye mubeezi waffe era ng'ayagadde Sista Natasha twandyagadde atukomerewo atubuulire engeri gy'asobodde okujjanjabamu abantu mu nzijanjaba eno etuweereddwa eya Natural Remedies ng'aba medical missionary bwe bakola kubanga tugambiddwa mwoyo w'obunnabbi nti gwe mukono ogwa ddyo oguggulawo enjiri n'eryoka ekola ki eyingira twagala okulaba waliwo ababatiziddwa nga bo bakolako mu ngeri efaanana bw'etyo era ngeri kijja bakitambuza ebyo byonna byoba olindirira ate omulundi ogujja okuba nga guddako twagala mukama katonda akuwa omukisa akutukuumire naye nga tumaliriza mu kaseera kano kaki akatalekeka k'otandyagadde kulekayo mu puroguramu eno akatalekeka beba abantu ababuusabuusa nti katonda gyali katonda taliiyo era katonda babanga gyali kino tasobola kikola ekyo tekiriiyo katonda byonna abisobola era bye yasuubiza byonna ajja kukola ki ajja bitutuusaako n'olwekyo nina muganda wange bamuyita Jackie azanyidde nnyo mu bulamu bwe naddala mu bintu by'obulamu awamu ne katonda naye Jackie njagala kano kyagala kalekayo nkwagaliza eggulu njagala tugende ffenna mu ggulu so mukama asobola buli kimu kyonna mu mbeera zonna n'abalala abooluganda n'abalala abali eyo yes mukama katonda waffe gwe tusinza era katonda oyo w'omugole yatutonda yoyo yekka tewali mulala gwe twatunoonya oyo yekka akajjaki nno kakulu kansubire nti no jjaki gy'oli okitegedde bwayogerako oteeka okubanga weetegedde twebaza mukama webali nnyo webalire ddala okutufisiza akadde okutukyalirako katusabe taata katonda waffe omuyinza wa byonna omutonzi w'eggulu n'ensi tusiimidde ddala ye mukama kitaffe olw'omukisa guno gw'otuwadde okujja mu studio za 3ABN ne tuwulira obujulizi era ne munnaffe Natasha n'atugabanira ebyo engeri mukama gy'amutambuzzaamu okumutuusa ku lunaku luno olwaleero tukwebaza olwa bannaffe ababadde balaba n'okuwulira ku ludda olwo era tusabaye mukama kitaffe ebigambo ebyogeddwa bibeeko n'engeri gye bikoma ku mitima gyabwe gwe katonda waffe okole ebisukuluma okutegeera kwaffe mu bulamu bwabwe bw'obateekateekera okuggyako okw'omulundi ogwokubiri olyoka ogulumizibwa era otendezebwa emirembe gyonna mu linnya erya mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye amiina katumalirize nga tubaagaliza okubeerayo obulungi tunaawuliziganya oba tunaddamu nate mukama katonda abatukuumire. Bye-bye.